Muwulirize bulungi obubaka bw'omukyalo n'engeri gye ngenda omukubamu omweso. Obubaka bwe osanga n'omulala asobola okugyamu ekyokuyiga. Omukyalo ono yeddira ngabi. Omukyalo ono agambye nti yaloose ng'ali bukojja. Ebukojja yagenza okulaba nga wali abantu bangi nga bonna bambadde nga bali mu zi uniform za bbulu. Kyokka ng'alaba abantu bangi naye nga waliwo departments ez'enjawulo. Departments ez'enjawulo bano bakola kino bano bakola kiri. Omukyalo ono agambye yagenza okulaba ng'alaba ente ku bbali wali naye ng'ente ezo nsibe emiguwa. Naye nga ziyayaana okukunukkiriza okulya amayuni. Amayuni we gaabadde waliwo ekijja. Akati omukyalo ono awo n'avaawo n'agenda ewali essabo nga ddene nnyo n'erya kkojjaawe emmande. Akati essabo eryo omukyalo ono n'aliyingiramu. Bwe yaliyingiddeemu n'asangamu abantu nga bangi mwebali bayitirivu nnyo naye kkojjaawe emmande teyabaddewo. Naye nga waliwo abantu ab'enjawulo bayitirivu naye amaaso ge gaamusudde ku bakyala ababadde bambadde engoye enjeru nga batadde ebyenyi wansi. Abakyala abo baavuddewo ne beegwa mu bifuba. Okitegeera kakati omukyalo ono ne yeeyongerako mu maaso mu ssabo era lyerimu. Akati omukyalo ono yagenza okuwulya eddoboozi nga limuyita okukyuka okutunulayo ng'alengerayo omusajja mweru ng'alina ekirevu kyonna kikutte kakoba, ng'omusajja mweru bulungi nnyo ng'ekirevu kiddugavu ataddeko n'ekiviiri ku mutwe kiddugavuddugavu. Kati omusajja n'amugamba nti mwana gwe nkumanyi nze nsuubuga era mbeera walukuba, mwana gwe nakumanya ng'okyali mwana muto nkumanyi bulijjo biki biki, ng'omusajja mbunga mulungi nga bumanyi abakazi bawaanawaana, mbunga mulungi okufa obufi bw'ati wabadde amuwaana. Okitegeera kaakati omukyalo ono yennyini ow'engabi yagenza okutunuulira mu bamaama ng'atalaba bamaama be bano bamaama abato. Bamaama we yennyini tamulabawo, n'awulira obujja n'awulira ki n'atandika okuwuluguma. Abakyala ne bamusanyukira naye nga yawuluguma buwulugumi amaziga gamuyitamu. Kaakati nnyabo kankuba omweso naawe weewuunye. Akati buli lw'obeera ng'oloota ebukojja, ebukojja ye wakkojjaffe Kabaka najja kulera mwanyina wa maama Nambi mwe tusibuka Nambi Nantutulu bakazi Lwendo ye nnyaffe ffenna abaana b'enda ya Nambi. Okitegedde abaana ba Nambi ffenna abantu ffenna tuli baana ba Nambi. Kati mwanyina ye Walumbe ye kkojjaffe. Buli oloota ng'olaba kkojja oba olaba kitundutundu kya Kabaka bulamu. Buli oloota ng'oli bukojja oba olaba kitundutundu kya Kabaka bulamu. Kyokka kisinziira bubaka ki. Waliwo obubaka obukulaga ddala ddala ebukojja ng'olina okgendayo oba kufumbayo kijjulo oba kulima bijja oba kubakyalirako batwalira ku sukaali. Obubaka nabwo bubeerawo kisinziira bubaka engeri gy'obeera obuwaddemu. Kati buno obubaka bulaga kitundutundu kya kkojja Matwale agalimu obuyinza bwa Kabaka bulamu zembiri n'ensozi. Okitegedde kyokka ate si buli nsozi nti zirimu ebya Kabaka bulamu wabula ensozi ez'enjawulo nga bw'onoogamba Ttanda oba embiri ezituddemu obuyinza bwa Kabaka bulamu. Kyekikulaga ebukojja departments ez'enjawulo bwe buyinza obw'enjawulo. Zembuga nga bw'onoogamba wali wa Nattimba, wano wa Ddungu, wali wa Nanfuka, wano wa Ndawula, wano wa Nabuzaana, wano wa Balongo, wano wa Bamweyana, wano waki obuyinza obujjudde obusanga mu mbiri. Okitegedde oba mu nsozi. Ze departments ez'enjawulo kati nga mwambadde uniform za bbulu kyekitundu ky'ogendamu okutabala ng'ogenza okubbulula ebyammwe ebyasaanyizibwawo oba ebyasaanawo. Ye uniform eya bbulu eyo gye mulotagana eya buli budde. Uniform eya bbulu stands for Maama Nabuzaana. Maama Nabuzaana gwe musambo ogusookerwako wansi nga maama asooka omusengesi w'ensonga. Senga w'emisambwa gyonna akulira basenga bonna ye Maama Nabuzaana. Omusengesi w'ensonga gwe musambo ogusookerwako wansi era lyekkubo gwe gukulaga nga uniform ezo eza bbulu. Okitegedde bw'aba musajja ng'ali mu uniform ya bbulu aba mu katundu ka Ssebuzaana. Okitegedde kati ye uniform eya bbulu. Kati ng'olaba departments ez'enjawulo bwe buyinza obw'enjawulo obujjudde obungi obusanga mu mbiri oba mu nsozi. Okitegedde
mu mbuga tugambe embuga ya musawo ate yo tebamu buyinza obwo kubanga yo musawo abalinyibwako obuyinza bonna ku mutwe ddungu mukasa ani nga birinnya ku mutwe okitegedde naye nga mubuliwo mubikolwa asobola okubaawo n'essabo lya lubaala asobola okubaawo n'essabo lya mayembe asobola okubaawo n'essabo lya ndawula asobola okubaawo n'essabo ly'omuzimu abasinga batera kukoma awo oba olusi n'ebyotonga 4 oba 3 kati ye musawo kati obuyinza obwo bwoloteramu omwaliriro ogwo muwanvu omutendera ogwo muwanvu obeera tusobola kutererera mu mbuga etajjuza buyinza okitegedde kati obuyinza obwo bwoloteramu nti departments ez'enjawulo oba olina okugenda mu bifo nga ensozi gyonoosanga wali wannanfuka wano wannambi wano wannattimba wano wa kintu wano wabamuyana wano wandawula wano wa mukasa wano wannabuzaana wano wannabinene wano wannanfuka wano wa bachwezi wano wa gundi bwe bityo wano wa musoke wano wa kiwanuka wano wa muwanga ekifo ekirimu obuyinza obwo bwonna z'ensozi oba embiri kati ogwo gwe mwaliriro ogukulaga uniform eya bbulu nga buli buyinza we buli nga bajja kusindika nti Nambi akuyita ng'ojja kgenda webake wa Nambi, Ddungu akuyita ng'ojja kgende wa Ddungu, Muwanga akuyita ng'ojja kgende wa Muwanga, Bamuyana akuyita ng'ojja kgende wa Bamuyana. Bwe buyinza obujjudde obuli fuulu okitegedde kyekikulaga uniform eya bbulu okubbulula ebyo ebikusike ebyasaanyizibwawo okitegedde ye uniform ya bbulu. Kakati ebyo bakulaga bifo bya mbiri, bifo bya nsozi, yoyo lubaale gwotambuza n'oli olinga ganti nakatambula ku basawo 30 lubaale yagaana okutereera. Lwaki? Nti akubanja mwaliriro ogwo ogw'olubereberye, omwaliriro ogwo guba gwa ntabaalo, gwa kwebakirira, obuyinza obwonna n'obeera wa kubwebakirira, olunaku olutali lumu, omwezi ogutali gumu, ebbanga eritali ggere. Okitegedde? Kakati mu kitundu ekyo ogenza okulaba ng'olengera ente nga nsibemu emiguwa naye nga zaagala okulya amayuni. Amayuni gabadde kumpi n'ekijja, ogwo mweso. Ente stands for emizimu gy'abajjajja ab'emisibe. Muli basibe, lubaali wamwe musibe, emizimu misibe. Uniform eya bbulu ogende otaggulule oba obbulule ebyo byonna ebyasaanyizibwayo, byasulaganyizibwa, ebyasibibwa, obukalu biki mu kika. Kati lubaalo yaba asusse w'omutegeerera. Kati gwe bw'otambula n'ozunga wano nawali ate awo oba kusamirira bya kungulu. Okitegedde kwe kuyita omuzimu ne gugamba nkusumuludde naye nga teguyina buyinza. So emizimu gyasibirwa mu matwale ga Kabaka Bulamu ye bukojja gy'obadde oli. Omuzimu gye gwasibirwa kati nga teriyo muntu ali gusumulula. Ne bw'olyagala ne bw'olikola emikolo n'ogiddamu tosobola kusumulula mizimu egyo. Olimala genda kutambuza butambuza nsonga nga togikoledde mikolo, nti oba weetadde kisubi ku mutwe, enkata ku mutwe, egyo emikolo tegisumulula mizimu egyo. Departments ez'enjawulo ze zikubanjibwa, departments ez'enjawulo okumala ebyazo, so si kukolako mikolo. Oyo lubaale talaggulwa, talamulwa. Okitegedde? Kati ente ziri ensibe zikunukkiriza amayuni kyeki? Bakugamba nti okutujjako obusibe olina kutegeera amayuni ago kyeki, amayuni ga Kabaka Bulamu. Kyokka amayuni gabadde ga bwayise. Amayuni ga bwayise si ga Kabaka Bulamu, wabula amayuni ga bwayise gavvuunulwamu amayuni g'obukopa. Kati bw'oloota amayuni ga bwayise gaba gategeeza nti obwayise tebuyooleka. Okubuyoolawo ojja kumala kukola nnyo. Obwayise tebuyooleka. Bandibadde bakuleetera amayuni ga bukopa naye bakuleetedde ga bwayise. Okitegedde? Kati ente zino ensibe ziri ku migwa zikunukkiriza amayuni gano aga bwayise, otegeera ki? Amayuni ga bwayise ente zino ensibe zikugamba nti twasobya nnyo, kubanga ente ensibo zirabira mu mizimu gy'abajjajjaabo. Baasobya nnyo bajjajjammwe, twasobya nnyo, ebintu twabisuulaganyizibwa. Naye mwana wange ogenda kuyita mu bulumi kubanga obwayise tebuyooleka. Tebigenda kuba byangu, togenda kuyita mu biseera byangu, bugenda kuba bugigi na bulumi. Obwayise tebuyooleka. Ebintu bwe bikuyiikako oyinza okubonaabona okubiyolayoola wansi, tugambe mata ge gakuyiiseeko oba muzigo oba biki, ofundikira obonyeebonye nnyo mu kubiyoolawo wansi okusinga bwe bibadde mu kibbo. Okitegedde? Kwe kulaga ejjuuni lya bwayise. Ejjuuni lya bwayise lya Kabaka Bulamu mu kitundutundu ekyokubatanza nti lwaki ebintu byange mwabyonoona. Bwe bwayise.
okitegedde kati ejjuuni lya Bwayise tetulifumba ku bijjulo bya Kabaka Bulamu tufumba lya Bukopa ly'ejjuuni lyekkulu kati bw'olota ejjuuni lya Bwayise awo otandika kufuna bufunyi bweraliikirivu noga ebintu bino kirabika okubitambuza tebijja kuba byangu ly'ejjuuni lya Bwayise kati ente zino ensibe zikunukkiriza ejjuuni eryo zikugamba kola nnyo ebintu byayiika kola nnyo ebintu byayonooneka kola nnyo ebintu tebigenda kuba byangu bigenda kuba bya bulumi kati ze ente zino ensibe ezo mizimu gy'abajjajjabo gye zikugamba ekintu ekyo tuli basibe zikusongera ku jjuuni lya Bwayise tuli basibe naye omusango guli ku kino tuli basibe zikunukkiriza nsibe ku miguwa tuli basibe mwana wange gwe tolaba tuli basibe ebintu byayonooneka kati mwaba basibe bennyini mwe muli n'abaayonoona tuli basibe mwana wange tolaba tuli basibe ebintu byayonooneka bintu twabyonoona twalina obutamanya biki naye ebintu twabizanyiramu mwana wange Obwayise tebuyooleka mwana wange so zandibadde zikulaga mayuuni ga Bukopa okitegedde kati awo ne tuvaawo kati wabaddewo essaba eddene ne weetoolola n'oyita eri n'oyingira essaba eddene olisanzemu abantu bangi nnyo naye essaba eryo libadde lya Kojjaawo Mmande Kojjaawo Mmande otegeera ki ekitundu kya Mmande kitundu kya Bamweyana kitundu kya Kojja kitundu kya Kabaka Bulamu Kabaka Bulamu ayambaddwa amabala abiri kati ewammwe mmwe mukola ssente nga za kkokonyo muzikola zifa emirimu tejaala okola guno omulimu enkya ne gufa togunywererako gwolaba emirimu nga bwe gitafuna gwofumbirwa omusajja n'omulaba nga mukyamu gwotagumiikiriza gwobeera weesulise buli budde mwe mwerumaaluma mu maka obufumbe wakati waba abaana babeera bannakyeyombekedde babakwanako bukwanyi babikkula kubamanya kuzaala baana muono omusajja mwoli biki okwanjula ewammwe kwa nkalu ebintu ebyenjawulo bwe bityo okitegedde ye Bamweyana kati kyekitundu ekibavuga yensonga lwaki Kojjaawo yatula Kojja Mmande kitundu kya Bamweyana era waliwo akatuntundu ka maama Nakalalu akayitibwa Nammande we tuyimbira oluyimba nti maama Nammande omukyala bamutwala kalulu kawe Bamweyana maama Nammande omusajja bamutwala ebyaffe babitwala kalulu kawe Bamweyana Nammande oba Mmande buli olota erinnya eryo oba olirotera mu bwajjajjaffe Bamweyana kati Kojjaawo nannyini ssaba eryo yabadde Mmande Kojja kati lubaale wammwe mutabike lubaale wammwe awambiddwa ennyota bbiri Kabaka Bulamu babanja ati Bamweyana babanja kati lubaale yo muzibu wa kkola olw'ensonga nti kati gw'oli mwangu wa kwesulika gw'osobola n'okuba ng'oli mu nsonga otambuza mukwano gwo najja n'akugamba awo tebakola jangu nkutwala eri n'obuukawo oba wakatuuka erira n'ofuna mukwano gwo n'agamba bubaffere jangu nkutwala eri awo n'obuukawo kati mwe abantu nga mwe mubeera mwesulise naye omusamba gwa Bamweyana gwe gubeera gubavuga kati Bamweyana bwe yeetabulanga mu nsonga zo z'otambuza oyina kuba mukazi nnyo okusobola okuzitambuza mubeera muubisibwa buli budde nakugambye kino lyakugambye kiri ogoberera eby'abantu jjajjawo agamba kino abantu bagamba kino ku byombi ebya jjajjawo n'obisula n'ogoberera eby'abantu kati be bammwe okitegedde be bammwe kakati buli lw'obeera nga lubaale avugibwa ekitundu kya Bamweyana oyina kuba mutegeevu nnyo okusobola okugusa lubaale oyo buli lw'obeera ng'atuuka ku kituufu ate mukwano gwo ng'akusonseka ekigambo genda egindi yewakola ebyo birwawo oyo ye Bamweyana ng'ekyo kibuukako ng'ogenda oba wakatuuka eri onootera okutuuka ku kituufu ate nga mukwano gwakugamba eyo bagambye waasoba genda eno kati ye muntu avugibwa Bamweyana aba tanywerera ku nsonga omuntu avugibwa Bamweyana atuuka ekiseera mu biseera nga biyise n'agamba oba ate kiri kye nalimu kyekituufu oba ate kiri kyekyali ekituufu kale singa nagumiikiriza atuuka ebiseera nga biyise n'atuuka n'alaba mikwano gyansuula okitegedde kwe kubuukira gundi wabuukidde ye lubaale bantu lubaale bigambo ng'otabula tonywerera ku byajjajjaawo wabula ebyajjajjaawo byakutuma ate ng'olaba abantu babisinzizza amaanyi okitegedde ekyandibadde ekituufu ng'okiyitako n'otambula n'ebigambo oba n'ekigambo okitegedde kati by'essabo lya Kojja Mmande ly'oyingiddemu wabula Kojja tabaddeewo kyeki nti bw'otuuka mu bifo oba mu nsozi oba mu mbiri omulamu omukulu ogwa Kabaka Bulamu bw'amala okukuba ng'akutwala mu bifo ebyo ng'adda ku bbali ng'otandika okutambuza emu ku emu ddaala ku ddaala ye oba tosobola musamirira butereevu olukutuusa mu mbiri nga azza kuba n'otuuka okutambuza ensonga ng'atandika okulaga
kati ddayo wansi genda otegeere Ddungu, genda otegeere Muwanga, genda otegeere Nabuzaana, genda otegeere Nanfuka, bwe bityo paka lw'otambuza amadaala ago n'olyoka omusanga. Kati ensonga lwaki nannyini ssaba eryo kkojja Mande tabaddeewo. Kati bw'oyingidde osanze abantu bayitirivu nnyo mu ssaba eryo. B'osinza okwetegerezamu babadde bakyala nga bambadde amagomesi meeru nga batadde ebyenyi wansi. Kye ki? Nti Kabaka bulamu yakukulembedde ogenda kutambuza nsonga ze. Yateekebwa ekyenyi wansi nga bagamba gusinze Mukama waffe ne tegusinga ffe, gusinga amafumu n'engabo. Ayi Ssaabasajja Beene Magulu Nnyondo Cuucu Musota, oyo ye Kabaka bulamu. Bye byenyi abakyala bana babadde mu gomesi enjeru bye babadde batadde wansi. Nti otambulidde mulamwa ki? Ntambulidde Kabaka yankulembedde yannuma. Nti wabula Kabaka bulamu togenda kusooka mulabirawo, olina okuddayo wansi, olina kusooka kukuba gusinze. Twasobya nnyo Mukama waffe kuba okusasira n'okusonyiwa. Tuli baana bwana twamanya byaliwo mu kusooka. Tusaasire, naye nsaba okkirize ntambuze ensonga zo, nzigirewo ekizikiza ekiri mu nsonga zange, onterewo ekitangaala. Bye byenyi byolabye wansi abakyala bali magomesi. Jjukira mu odi eri esoose tuva kugamba nti lubaalewo Musese w'olabidde abambadde ebyeru nga batamiivu. Odi eyo gye tusoose okunnyonnyola. Kati be bakyala bano era boolabye bali mu byeru. Lubaale wamwe Musese, bajjajjabo Basese, kati era bannaalonga abakulu abakutuddeko Basese. Be bamaama bano boolabye bamaama bo nga bambadde ebyeru batadde ebyenyi wansi. Ogenza okutambuza obubwo obwa Nnaalongo bwo mwotudde osobola okutuukiriza ensonga z'Abassaalongo ba Kabaka bulamu ba Mukasa baani. Okitegedde? N'olwekyo kati bw'ovudde waawo nga weeyongera mu ssaba eri era mu maaso n'owulira eddoboozi nga likuyita, ogenza okukyuka okutundayo ng'omusajja mweru. Oyo ani? Oyo Kiwanuka, ng'omusajja mweru alinga ng'Abawarabu, akalevu konna nga kaddugavu kasibye kakoba, nga mulungi okuzaama American Haiti. Kakati ogenza okulaba nga ku waggulu wano ataddeko kiweevu ekyebiviiri nga biddugavu. Oyo yaani? Oyo musajja mukulu Kiwanuka mu Bwakabaka. Bye biviiri bye baddolaba waggulu ebiddugavu, akakoba k'akalevu, ayambadde ebitundutundu ebiwerako, ekitundu kya Muwanga, ekitundu kya Mayembe, ekitundu kya Kiwanuka. Okitegedde? Oyo ye Kiwanuka. Okitegedde? Nagamba mwana gwe nkumanyi, mwana gwe nze nkumanyi, bw'oba tomanyi nze nkumanyi. Nze Nsuubuga jjukira bammamba be Basese be nkugamba. Mwana gwe nze Nsuubuga, mwana gwe nze mbeera ku kyalo Walukuba. Okitegedde? Akweyanjulira, atambulidde mu bitundutundu ebyo bye tumenye naye nga muzimu. Ogwakongojjanga ettayita ezo ze nkumenyedde, Kiwanuka, Kabaka, Mayembe, Muwanga, biki? Ate twalabye Kabaka Kojja Mande. Okitegedde? Kati ogwo muzimu ogukwanjulira department seezo oba obuyinza obwo. Okitegedde? Nze Nsuubuga nabeeranga Walukuba, nkumanyi, nali nkumanyi, mwana gwe okuze nkumanyi, biki. Okitegedde? Nsuubuga bammamba Basese. Okitegedde? Kati awo n'ovaawo, kati n'okomawo ku bakyala bano bavuddewo ne beegwa mu bifuba, biki okukusanyukira ggwe bamaama, okukkiriza n'ojja otambuza ensonga zaabwe. Liba ssanyu. Akabonero k'okwegwa mu kafuba liba ssanyu oba okuli soono nti nsanyusa okkulaba oba okumusanyukira. Okitegedde? Wabula obusungu bukkutte n'ennyiike n'obujja ng'olaba maama wakuzaalira ddala taliiwo, ng'olaba bamaama bano abato. Kyekyo kye twagambye, bamaama bootandikiramu ye yunifoomu eya bbulu, maama Nabuzaana, maama Nanfuka, maama ani, naye eno maama waggulu ayatula obwa Namirembe ng'ovvuunusa ensonga ezo, mu budde obwo aba taliiwo. Kubanga olina okutambuza maama omutuusiza ddala mu bwa maama Naamala oba Namirembe. Bonna bamaama Nabinene Bananfuka bonna otuukiriza ensonga ze, bonna Bannakayima mu weeyimirize bonna paka ng'otandikidde mu kitundu kya maama Nabuzaana paka mu bwa Namirembe, mu bwa Naamala. Namirembe Musambwa Musese, Naamala Musambwa gutudde mu kitundu kya Kabaka Ndawula mu bwa Ssewamala. Kati maama oyo omukulu y'ensonga lwaki obadde tomulabawo? Kati gw'obadde olandukira ku maama akuzaala, maama simulabawo, ate ndaba bano bamaama abato baganda be. Kyekyo otandikira mu bamaama bano abasookerwako ne bagenda nga bakulinnyisa eddala nga bakusengekera ensonga, Bannabawanuka, Bannamukasa, Bannabuzaana, Bannakayima, Bannanfuka, Bannabinene, baani bonna paka lw'omaliriza amadaala ago n'emitendera, kubanga Kabaka myalirira era ensonga lwaki abaloosa ziikalina madaala myaliriro mitendera, paka lw'otuuka ku maama asembayo waggulu mu bwa Namirembe, mu bwa Naamala.
kubanga kabaka Mukasa n'Endawula kumpi bali ku ddala lye limu waggulu ku ntikko Ndawula gy'akulindira okukulamula mu bwa Ssewamala kati Naalo ng'abeera Naamala. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo ogenza okulaba nga mama tomulabawo n'oli ennyege n'otandika okuwuluguma n'ovaamu amaziga. Ekitundu ky'okuwuluguma n'okuvaamu amaziga gaba ga mizimu. Omuzimu gukutuusizza ne mwana wange ensonga zaatulema we twakomawo oba otandikira tetwasobola kutuukiriza ke maziga. Ensonga lwaki omuntu bw'atandika okutambuza ensonga asooka kitundu kya maziga. Omuzimu gusooka kukaaba. Omuzimu lwaki guba gukaaba? Omwana wange anaabisobola kuba gwo gubimanyi gubirengera bigazi binene guguddene. Lubaale yasuulibwa okuva ku mirembe 3. Y'ensonga lwaki bw'otuuka mu mbuga yonna ng'omuzimu gwa kalinnya gusoosaawo maziga. Amaziga go gabaamu okusaasira n'obusaasizi eri abaana b'oyise nabo kubanga gw'omuzimu guba gumanyi ebiri munda. Mu gavumenti eyo nga si byangu ate abaana oluusi tebategeera. Abaana oluusi bategeera boosa kati ge maziga omuzimu gwe gakulembeza. Ne bagugamba jjajja tokaaba, jjajja tokaaba munnange essanyu ligenda kudda, jjajja eyo tujja bikuwa, jjajja tujja kutuukiriza, jjajja tokaaba munnange mukwano. Omuzimu ne gugamba munaatuukiriza nti ye nga ndaba si byangu, jjajja tujja kukola munaakola nti ye jjajja sirika bwe luba lubugo tulukubikke. Ng'amaziga mangi naye nga temumanyi lwaki gukaaba. Gutunuulira abaana abazze, oli alina endowooza ndala, ono tagenda kunywerera ku nsonga, ate gulaba mwanywereddemu bano bajja kumulekerera agenda kutoba bw'omu omugugu mugazi mulimu embooko obugigi omusana. Kati omuzimu ne gulyoka gukaaba amaziga. Wabula wano ne mwogera ng'abamu boogeza makwekansaamu kubanga abamu bagenda mu lubaale nga bamusuubiramu kufunirawo mangu. Kati gw'omuzimu gwo guba gwabakebedde dda kyekigukaabya kuba omuzimu gutuddemu akatundutundu k'obuntu kasigalamu ak'obusaasiza k'okusaasira muntu munnaagwo kuba nagwo gwali muntu. Okitegedde? Kati no ne mweyogeza amakwekansaamu tugenda kukola tugenda kutuukiriza naye nga bwe gulaba mulimu omuntu omu ali siriyasi. Abalala bazze nga basuubira ke tutaddemu emitwalo 2 enkya tugenda kufuna emisaala bagenda twongeza. Kati nga gubakebera ne gubatunuulira kyekigukaabya nga gutunuuliramu omwana omu agenda okufaayo ebintu bagenda bimulekera. Oluva wano buli omu agenda mwesamba, buli omu tagenda kudda mu nsonga. Kati ne gukaaba ne mulyoka mugusuubiza jjajja tugenda kukuwa, jjajja bwe bampewo jjajja tugenda kugimala, jjajja olubugo tugenda ddukuwa, jjajja tugenda kukola tugenda kutuukiriza. Ne gusirika naye nga gwo gumaze obbakebera. Mugenda kumpa olubugo nti ye mugenda kukola nti ye baana bange empaka ze zanzisa mutuukirize baana bange emirembe giri mu kwetereeza. Ne mulyoka muddamu nga mugulimba abamu, jjajja tugenda kukola tugenda kutuukiriza. Kumbe endowooza tezigatta. Waliwo abazze nga balinga bakenesi ng'enkya munnaabwe ajja kubagamba tuddayo bagambe nze siddamu ebyo. Mwakabiraba? Okitegedde? Kati kyekitundu ky'okuwuluguma n'ekitundu ky'okukaaba. Ekitundu ky'okuwuluguma kya misambwa, ekitundu ky'okukaaba kya muzimu. Ye lwaki nkwesibako? Obeesibako ate ne bamala ne batabimanyeera n'omugamba dda mu ODN enfunda nga 3 n'aziddamu naye era abantu beesulise, abantu beesulika. Okitegedde? Abantu beesulika, abantu bakola lubaale bantu. Lubaale okukola lubaale si campaign, si bya bufuzi. Lubaale si bye bino nti nvumula ettalo ate nze nvumula eddalu nze nkola kinedda. Lubaale kutuula wamu kwekkakkanya, kutuula ku buliri kwefumiitiza kubuuza ekituufu kye kinkole ki, ntambule ntya. Okitegedde? Lubaale kasita omugattamu amaloboozi aba akulemye. Okitegedde? Amatu 2 agaba gakukwasibwa ku mutwe gwo, okutwa okumu kuba kwansi, okutwa okumu kuba kwebyo by'otalaba. Kati okutu kw'ensi kuba n'amaanyi mangi nnyo mu kusika amaloboozi ag'enjawulo, naye kuno okutwa okwokubiri bye kuwulira bibeera bitono ebiva mu bajjajjaabo. Kati gwe omuntu baakutonda ng'olina okuba ng'osalawo. Okitegedde? Ku matu 2 mpulirize kutuuki. Ekigambo kya jjajjawo mu wiiki kijja omulundi gumu. Ebigambo by'ensi mu wiiki buli katikitiki okutu kuba kulisiivinga ebigambo ebyo. Kati omuntu gw'olina okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi n'omanya nti bajjajjaffe batugamba tebeeguya. Mu wiiki ndoota emirundi 3. Naloota luli ekirooto ne kiŋŋamba olina okugenda ku lusozi ekatikamu.
nekisirika maze omwezi mulamba sidda mu kifuna awo okutukuna okuwuliriza ebyensi ne kuwuliriza buli katikitiki bigambo eyo wasoba ebiki oyo atuddeyo muferi otajja kusobola genda egindi biki mu wiiki n'owuliriza abantu nga 10 amaloboozi nga 10 kati amaloboozi ne gajja galwanyisa ekirooto kye waloota olunaku olumu mu wiiki ekirooto kyagamba genda ekatikamu mu lubiri naloota ndikatikamu mu lubiri naloota nga bula amata naloota ndi eyo nga bula ennyama kyajja omulundi gumu ebigambo bisinzizza ekirooto ekyo obungi n'amaanyi olaba kati obubuyabuya we buva lubaale si bantu lubaale si mikwano okitegedde lubaale si kubuukira gundi wabuukidde lubaale nnaku kumanya nnaku y'olwoya lwa munyindo omunaku kaama yeerandiza yekka naye twogera n'amalusu ne gatuggwa mu kamwa lubaale bikusike lubaale byama lubaale biwanvu olabanga lubaale asusse omutendera gw'okuzunga ng'omanya oyo lubaale oyina kwekkakkanya oyo lubaale nnaku olunaku lusobola n'okukya n'akuzimbya ekizimba mu munyo n'okitambulira mu malwaliro gonna ne kigaana n'olwala ekizimba oba mu lubuto oba oba biki ne bagamba kansa ono bulusera biki n'obeera n'endwadde nga 10 lwaki butamanya oyo lubaale bw'aba yatabusatta oyo lubaale bw'aba yatabuse asobola okukulwaza emyaka 5 ku ndiri nga tofa oyo lubaale bw'aba yatabuse asobola okukuyisa nnyoko wabula ebiseera ng'okyalina amaanyi okyalina eriiso ensi ekyakulaba okyalina chance eyeetakulira omuntu yandibadde atula wamu ne yekkakkanya oyo lubaale ng'ono ekika kinakulooseza kino ekirooto si mwangu okitegedde si wakugegenyezebwa okitegedde kubanga lubaale oyo wakutaputibwa butaputibwa si wakukolwako mikolo kale kansubire nti otegedde bulungi weewaawo akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.